Sanyuso balaba guno mulundi mulala naye era nga nsuubira tugenda kweraba nnyo lwansonga show yange kimanyi Allah alabika amaanyi alaze mangi naye leero ate kinsusseeko Century Properties. First of all nkola nabo kyekisookera ddala ndowooza ekyebitiibwa tujja kyogerako mu maaso eyo naye ekyokubiri babadde basponsa ba show yange nga bampeera ddala akasente. Wow. Naye ate leero we bampise wano ne baŋŋamba bagenda kugaba ettaka ku show yange kinkubye wala mukko lwansonga show yange eyo ndowooza nnyo era nkiddamu ogwokubiri nalowooza nnyo kukyusa obulamu bw'abavubuka naye senga nakazadde w'eggwanga avaayo kubanze maama ye yankuza maama wange mulabira ddala ng'ali mwowinaawo akutte emitwalo 2 asasudde show Century Property ng'emuwadde ettaka kiba kitegeeza kingi ku bulamu bwe naye nga mu byonna neebaza abakulu ba Century Properties mwebale omutima ogwo mwebale kuwagira talenti naye nga kyembasuubiza ettaka eryo lijja ggabwa bulambalamba nga bwe babagambye tebannatugamba ligenda bbaawa kyapa oba ndagaano liri sayidi ki naye ng'ekyokuligaba tekujja bbaamu kusaliriza temugenda bbaamu ki ligenda ggabwa straight liweebwa omuntu anaaba aliwangudde so kyolina okukola keerako nga 10 November ku Theatre La Bonita tubalinze nga 10 November tubeereko ku Theatre La Bonita tukeereko tufune ebintu kubanga kati jjukira ebyogaba byeyongedde obungi ate kati ekyettaka kyo kitukubye wala kubanga ogenda kuvaawo ng'ogenda gwamanyi oba pozi wayina ttaka nawe obufuka Land Road oba malazimba nnyumba Land Road cause road pangi kitege land owner kyekimwera Land Road cause road katabo so banaye Land Road ogenda kujja mushamike ku mitwalo 2 n'emitwalo 5 ne tebo miliyoni emu oveewo n'ettaka eitagenda kuvaawo n'abaana balisangewo obagambe nti Miki yatereza obulamu bwange so munaye Kyeyogeddemu namba kwe bagulira tickets because tickets abantu bali muzigula oyangu ogula tickets oleme kufikira n'ekirala Theatre La Bonita etuuza abantu batonotono ndowooza tiketi baziguze paka mu kitundutundu ng'emazima tebo zowe ziri mu bungi tiketi baziguze mwebale nnyo mwebalire ddala okuva we naabawanika posita ne ŋŋamba nina show mundaze laavu ne famire yange mutulaze laavu so enamba y'essimu buli muntu anaaba ayetaaze tiketi oba booking oba reservation enamba eri 0772 95 41 74 kuba ku simu eyo otubuulire ky'onaaba weetaaze eri 0772 95 41 74 abala kuba Tibakanya Florence naye toteekako ate sente y'omwana ate n'ogira kuba sente yo tujja sente yo ejja genda mu Madamu Fiona tuwe namba ya Century Property ayagala okumanya ebisingawo kuba process mfuna mpola kati ayagala okumanya ebisingawo osobola okuba ku 0753 93 38 91 0753 93 38 91 oba n'ogendako ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo YouTube kwetuli YouTube kati nzaaliyo osobola okunoonya birungi Fiona video zange ez'enjawulo ze tukolera mu field byonna gyebiri n'emiwendo osobola okunoonyako ku TikTok n'onoonya mu Century ne ku ofiisi zaffe ez'enjawulo ekyaliwajjala weetuli ku agenda opposite St. Francis Church ne wane Sonde wetuli awali headquarter yaffe tuli mabega wa Toto ebusega mu abagenda ababa Hoima Road, Mityana Road, Masaka Road na Tete areas ezo tuli busega opposite Happy Boys banange zembalindiridde ku olwo Muno tutandikira kumeka kubanga abagamba mfuna mpola bagamba bayida embadde njagala tutereezeemuko ejjo waliwo omwana eyawakanye omanyi TikTok site eggwawo lwabuwongo n'agamba abo bammiki balimba teriiyo ttaka lyakakadde oba mitwalo 8 omanyi yasookera 8 nejja kakadde so engeri gye tuli mu mawulire wandimugambye kati nnyongera kubakakasa nti eploti tutandikira ku mitwalo 5 aga Uganda
it's a promotion okuzaamu abantu essuubi. Yali ploti ya miliyoni emu ne tugamba katugisse mpaka ku mitwalo 5 tuganye omuntu wa wansi okusobola okufuna kuki ku ttaka. Engalo zino zola tezenkanankana. Waliwo afuna ekingi, waliwo afuna ekitonotono n'afuna ekisemberayo ddala. Yensonga tutegeka emitendera gy'emiwendo nga gya wansi egya waggulu kubanga estate n'eye miliyoni 10 tuzikola ki tuzirina. Naye emitwalo 5 ofuna ploti yo TikTok City eri ku Masaka Road eri ku mitwalo 8. So poloti y'emitwalo 5 n'ekinaana eri futi 25 kwana osobola okuzimbamu ennyumba ey'ebisenge ebisulwamu 2 n'eddiiro n'okolako n'ekikomera. Era wano wetutudde eyo ye sample yaffe eya poloti eya 25/40. Oyo yabadde awakana mbadde musaba busabi afune transport ajje ku headquarters zaffe Sonde. Ennyumba yaffe ne office yaffe erimu ebisenge ebisulwamu 2, eddiiro kuliko ekikomera, emanju waliwo toilets. Wano omuntu asobola okupaakingawo emmotoka tetutuddeewo abaana bo basobola okukola ki okuzannyirawo. So kati mubeere bagumu. Poloti si yakaweewo, poloti ya ddala tetugitundira mu kutiya. Poloti eri futi 25 kwana. Ate n'ofiisi weziri si ofiisi ya gundi. So wano we tuli Sonde, Sonde wano ku Century Property Real Estates Uganda Limited. Batunzi battaka ez'abamufuna mpola. Era ensonga tuli wano mulaba nti makati gaffe tulinawo Mickey Sims Tufani alina show ye the best of Mickey Sims Tufani nga 10 November omwaka guno gwennyini. So ngenda kwaniriza saawa eno mukyala Fiona okuva mu Century Property Real Estates Uganda Limited atubuulire ensonga lwaki tuli wano olwaleero eri bannamawulire ogolako gye muli bannamawulire ne Maximus Tufani lwaki ali makati gaffe wano kibategekedde olwaleero. Tuli Sonde bannaye, Sonde wali head office ya Century Property abali tamanyi oyinza okubola aba offices enjawulo eziri eyo ekyali Wajjala eziri e Busega. So eno ye head office tuli ku waliwo nnyini owava ettaka ko headquarter. Naye ng'ensonga enkulu gye tulinawo essaawa zino yako show ya Mickey eya Mickey Sims Tufani. Nange nno nnyumirwa nnyo ebintu bya Mickey. Naawe bw'oba oli eyo ng'obinyumirwa tweguddeko ku lunaku olwo olugenda okubeera nga 10 November. Naye amannya gange bampita birungi Fiona, omu ku boogezi ba Century Property Real Estate Uganda Limited. Naye bwe tubeera eno mu byaffe gye tukola ndi omu ku badirector ba Century Property Real Estate Uganda Limited. Ensonga lwaki Century Property eri mu kintu kino nti Mickey agenda afuuka kitundutundu ku ffe oba kati bw'omuyita Century ng'oli eyo tajja kwegaana kubanga ndoza mulabyeko enfunda nnyingi ng'alinako byayogera ku Century. Era nnyongera kikkaatiriza nti tulina kye twatuukako ne Mickey era ayina olukusa okuva mu Century okuba nti akola live ng'ate ababuulira ku by'ettaka. Ate ffe tutegeka bibuga by'abamufuna mpola tutagetinze muntu wa wansi ate nga Mickey audience yesinga be bamufuna mpola baffe abaana abali ebweru mumumatira tuli eyo ku Kyeyo naye nga tuli bamufuna mpola newankubadde nti tuba tukyusizzaako ku ggwanga nti tuvuddeko wano mu Uganda tulina we tuyiyiza ne bana abali wano e Uganda abaana ba ghetto ffenna n'abakulu abali ma offices ag'enjawulo. Ku lwekyo Mickey kyakola Mickey Sims Tufani kyo kyali tubinyumirwa kati nga Century olwokuba nti Mickey twamusayiningako waliwo assignment gye twamuwa ate nga ffe nga Century tulina okuwagirira ddala abantu abaffe era gwe bw'obeera ng'oli part of Century ng'olina ekintu kyo ky'otegese ate tetuyinza kukibeera bbali. Y'ensonga lwaki olaba nti press conference eno ekoleddwa wano ku head office yaffe eya Century Property bamugamba nti bikwataganirawa ba tiktokers mu kitegeero okuba na leero
nti Mickey is part of Century Property Real Estate. Ate nga mu kino Ekivulu Century mugenda kwebuuza ate bw'aba mukozi wammwe mugende mumuwerekere Kiggwe. Nedda twataddewo n'ebirabo eby'amaanyi ku lunaku olwo. Bannange togenda kukoma ku kyakuseka na kunyumirwa kwokka. Abantu abasinga bagenda mu bivulu abasuubira nseko zokka agamba ne Mickey mbadde mulaba wali ka video n'akakatinga n'enkafunako eddakiika ntono naye ate olwaleero kwolwo olunaku ogenda kusanga nti ogenda kunyumirwa ate oveeyo nga weewangulidde n'ettaka gwe tolaba nti munnayuganda gwonna gy'oli eyo kino kigenda kubeera kisufu nnyo n'ow'amalibwa ayinza n'okwerabira okukyogera n'obulungi si bwe kiri naye nga kyentegeeza tugenda kubawa ettaka ku lunaku olwo ffe bwe tusuubiza nooza muzze mukiraba mu bivulu eby'enjawulo nti Century bwe bwesuubiza ettaka etuukiriza kwolwo lwennyini tugenda kubawa ettaka bwe kyogenda okukola kumyenga sure nti live za Mickey osigala nga kwoli olumu ajja kubuulira akakodyo ke tugenda okukozesa kyengugamba okuva leero bw'oba oyagala kuwangula ettaka live ze zonna zagenda okukola sigala ng'ozifollowinga ate ne ku Kivulu kwennyina obeererewo ddala kubanga ate bw'ona okiminsinga ogiraba bw'ofiirwa omukisa gw'okuva mu muzigo ne bw'onooba oli eyo ebweru sindika abaganda bagambye mugende mu Kivulu kya Mickey mugenda kufuna ki mugenda kufuna ettaka era ettaka lino obunene bwalyo ne gye tugenda oddibawa ekyo tugenda kibabulira mu Kivulu mwennyini tetwagala kubabuusa ssaawa zino kubanga tuyinza oddigaba ku Masaka Road noganzisenga baaligabye mukono gwe jangu eno surprise endagaano ne bwe kinaaba kyapa tujja kujjaawo tugenda bigabira ku show kwennyini saagala tebagambe nti ate Century yasaliriza baawadde mukwano gwa Mickey tugenda kugaba ettaka ku olwo nze nkulaba gw'olabika ogenda wona obupangisa kubanga ku olwo waliwo emikisa mingi gye tugenda oteekako poloti zaffe tugenda sala 20% ku buli poloti bw'onooba weewandiisizza mu Kivulu kya Mickey ku ttebo ya Century tugenda gaba 20% ekyo nkizzeemu ogwokubiri tugenda gaba 20% bw'onooba oli mu Kivulu kya Mickey n'ojja ku ttebo yaffe ne weewandiisa ennamba yo ne tugifuna n'ojja ku ofiisi zaffe n'ogamba nze nabadde mu Kivulu kya Mickey engeri gye mwataddemu ssente saasobodde wangula ttaka kubanga omuwanguzi aba atya abeera omu kati mmwe abalala batawangule nze kubanga simanyi gwe towejjako mu bawanguzi nze ogamba nze sinze nje owangula nedda gwe kwegezesa omukisa gwo gw'ogenda obeera nannyini ki poloti naye bw'eneebeeganye nga si gw'ogitutte ogenda kusalibwako 20% kuba tulina amataka ku Masaka Road TikTok City ensonga lwaki ffe tukoze ebintu bino nga Mickey nga tuli naawe tumanyi nti oli muvubuka ate 80% ku gundi yaffe eya Uganda bavubuka ffe tukola ki ffe tugikoze ffe tuliko so kaakati emiwendo gino era tetugipaaludde nnyo tugitadde mitwalo 8 mitwalo 5 abavubuka obwo busente tukola ki tubwesobolera so bannange nze mbagamba kimu sigenda kubererejja bingi kubanga ne ku olunze gwolaba ngenda kubeerayo gwe bwoba omanyi nti onyumirwa Fiona byakugamba byembasomeza kwolwo ngenda Mickey nja kubbako ku buddewo kwolwo ngenda kubeerako wali ate nze ngenda okubawa n'ettaka era bw'olaba ku feesi eyo ng'erinnye wali manya nti ettaka lituuse okola ki okugabibwa mwagidde ebivulu bingi tubebaza olwekyo nga Century Property Real Estate Uganda Limited mwebalira kwagala entertainment industry kubanga almost temukoma ku ffe ba comedians tiktokers abayimbi buli wamu badde weemuli era tubebaliza ddala tetute love eyo mugende mu maaso naffe tubasuubiza nti tujja sigala nga tubakubira akadingidi abantu bajje bafune ettaka bawona obupangisa bafuke balandire odi balandire di bannamawulire bonna bamu beetaaga ettaka daya siyo gwolaba amaze emyaka 2 ali mu bupangisa naye Century Properties balina ettaka anti nkugamba byetwagala okyusaamu ebyo tuleme kutuka kukuluma ate tufuukire ekizibu ndi mutya bannamawulire nga musanyusa okundaba amannya gange bampita Evelyn Namlondo. Mickey is my son. I take him as my son. Lwaki muwakana? Yes, bagireyo wamu basomere. No. It's her son
I'm the husband. Yes. I'm husband, yes. She's the wife. Yeah, I'm son. Yeah. Oh, then I'm husband. Yes, Mickey is my son. Bambi Mickey muntu mulungi nnyo. Ebisigadde mulooza Mickey si yanabibanyonnyola. Nze mbalinze wali nga 10 November ku Theatre La Bonita kuba buli kimu twatandise dda. Security eggulugulu. Ebyakabi byonna benanga Mickey we mumumanye bw'atandika aba atandise. Nga n'omukyalo ono bw'agambye bagenda gabiramu ebirabo bingi nnyo ettaka nga bw'akyogedde. Wanje nzakulira security neyanza nnyo neyanzeege ndi one of the host ku sheeyo ngenda baako like nga gye ndi eyo mubimanyi anti ebigambo byange si bingi nga mutabani wange tannayogera abannaye bwaka buli wamu mutuyambe buyambe mutuweereze ku ssente ezo mubeereko nga ddoola eva tubeere wamu nze omuhusband bwana we ati omuhusband wala n'omusaani poloti y'emitwalo 5 olina kubeera ne kaashi kubanga promotion bw'oba ng'olina ssente nga teziwera mitwalo 5 poloti ogigula kakadde n'ozisasula mu kibanja mpola era tulinawo n'engola gye tuyita merchant code payment osasula ne bw'otandika n'omutwalo gumu gusobola okuaccumulatinga n'obeera ng'oteekayo mpola okutuusa lwoweza akasenteko aba akakadde ndagaano ebino ndagaano tuli ku ttaka lya Kabaka era abantu basasula busuulu naye ng'era n'ebyapa tukola ki tubirina mu sayizi ezi zonna poloti z'ekyapa tulinako okuva ku miliyoni 8 kudda waggulu Bombo Road Semuto Masuulita Kiwenda Bakankuwaku ku bitundu mwe tulina ebyapa wano Bukeerere muno Musonde Mbalwa omuntu levoyo gyagiramu gyatwaliramu ettaka okuwa temukikumpanye ne mukyagala okitwala kyakubiri vidiyo z'ennaku zino z'okola tuwuliramu bashi emabega bashi yakomawo oba abantu baagala bamanyi era erinenako linerabidde akakaana akagamba gundi ono akagamba Puma ne kamulaga engatto brand yani hala agenda kujja oba tagenda kujja kansooke n'ekyettaka kuba kyekyamakulu ennyo abakyala bo babaawo first of all ekyettaka nkyogera sirumamu sidiringa n'abantu bayaaye Century Properties si bayaaye unless nga gwaleese obuyaaye ebyo bintu byanjawulo mbasuubiza okusazaawo kyoyogedde mbu bayinza okukumpanya ettaka katuligabe mangu keerako tulijjewo then tukubesyo kati ekyo tumanye nnyini ekyapa oli atudde nakyo oba endagaano oba ki amanyi n'ettaka lye weriri so ekyo kikulaga tugenda ligaba ekyokubiri ekya baashi mukeereekeera ku sho kati ekyahala era nkiza ku sho kubeera kana akatabo koogera ebintu bingi obukumpanya omusajja yakyogerako ku page 97 yagamba full age nagamba full age means old enough not so young that you are still in school old in the true secondary definition of old enough to desire to be successful in life wekubeera n'envinga oli mwana muto birowoozo bingi I know togattika baki bakyala so mukeereko ku sho byonna tugenda birabire surprise yaman watyanga hala jjanga mu 7 nga tumusitudde tuti abo bayaaye esobola okuba voice no omukulu Mickey njagala kukwasa mu butongole ettaka Century eryewadde ndowooza olaba eyo ye baasa yaffe eya Century gye tuwa abantu baffe ng'amaze okugula ettaka kaakati omuntu agenda okwewangulira ettaka lirino olwedde tuli presentinze Mickey ettaka lyo ndikuwadde naye gw'ogenda tujja kuyimirira wali ng'ate gw'oyina endagaano gw'oyina ekyapa kuba tugambye tujja banjulira kye tugabye wali naye Mickey yasigadde agenda oba nga manye ki ekyama kyaffe so ly'ettaka lirino limuweereddwa bannaaye
ettaka liri mu bbaasa lya brown ndirabako mukeereeko ku olwo. Bannayuganda nga 10 November Kye'taaka Bonita the best of mix sims tufane mujje mu bungi mitwalo 2 oyinza ovaawo n'ettaka mitwalo 5 wanduvaawo n'ettaka n'akakadde wanduvaawo n'ettaka. So togenda kujja kuseka busesi kunyumirwa naye ogenda kubanga ofuna chance okufuuka landlord oba land owner land ready land son land daughter. Ndi bulungi mwebale kuwagira Miki kale ssebo. biki bye mulese ku tebo ya Miki kitegeeza ki eri mmwe n'okubanga muwagira ebintu ebiti? Ku tebo ya Miki ekisooka twataddemu ssente mu konsati eno oba mu kivulu kino twataddemu ssente nga senkyale naye ate ne tugamba abantu tuleme kugamba bakome kukunyumirwa kwokka kubanga bwe tuteekamu ssente ne bajja ne basanyuka ne badda ewaabwe naye ne tugamba bano abantu bennyini bamufuna mpola be bagenda obeera mu gonde mu sheeyo so kati ne tugamba katubaweeyo ku ttaka tugamba tukyongeremu vibe tugambe ono omuntu waffe owa wansi yatuwadde ssente ze tugulamu ebibanja ze tukozeemu n'okulaba nti tuwamu Miki ki ssente zakoze. We are part of the sponsors. Kakati ffe ekituleetera okukola ekyo nti Miki ali omu ku ba senkyale twalina ka assignment ke twamuwa so tetuyinza kulekerera mukozi munnaffe ng'akoze ekivulu. Ezo ze zimu ku nsonga zaffe okuddiza eri abantu n'ekirala population ewagira Miki abasinga bavubuka ate ffe naffe tuli bavubuka lwaki tetujoyininga ne tunyumirwa wamu ng'ate bwe tukulaakulana. Katulidde ettaka emitwalo kaba kataasa oba kajiiko kagere wannaye ekibuuzo ekyo nze nja kiddamu buli lw'onookimbuuza kubanga emitwalo 5 ofuna poloti fuuti 25 kwana naye teba ya kyapa ebeera ndagaano omuntu osobola okuzimamu emizigo 6 kisinziira ku pulaana wo fuuti 10 ku 10 kubanga mu kibuga omanyi balandiyo tebakyazimba fuuti 10 ku 10 bazimba fuuti 8 ku 9 okukekkereza ettaka lyabwe so kati ffe wano nedda tetutunda kukekkereza tutunda kusinziira ku nfuna y'abantu kubanga tulinawo n'ettaka ery'emiliyoni 10 gwe bw'oba 5 togaso kubanga waliwo asobola 5 gokka nga nazo gotasobola galeeta mu kashi okitegeera gwasobola poloti y'emiliyoni 10 jangu nayo gwe tukuwe ayagala emiliyoni 8 jangu tukole ki tukuwe nkugambye zino engalo zange tezenkana kati waliwo asobola 5 miliyoni 10 miliyoni 10 n'asobola akawumbi gwe woogwa we tukola ki kuteeka. Amiina.